periods okuyonsa lubuto ebyo nabi munafuya kakati Katonda abamwenkanya okumuteera wana amukolera naye ye muki ye musajja ekyokusatu njagala tukkiriziganye nti buli kyonna kibeera n'ekitiibwa kyakyo amaka ekitiibwa kyago kiri mu mwami kati ate ow'ekitiibwa yalabirira abamuli wansi akati omusajja bwe banaakulabirira kiba kitegeeza omukazi yagenda okubeera n'ekiki tuba tukyusiza obubumbwa kitali kya bulijjo ekirala ekyokuna mwagala nnyo aya ne hadisi siwa mufiiraawo kati nze ndaba sirabayo aya na hadisi wabula ndaba nti Kulaani yonna kati nzijemu kakati okuyamba kanzijemu aya gye musoma nti arrijalu qawwamuna ala nisa nti abaami be bakulembera abaki abakyala era be balina eddaala bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd kubanga Katonda yatutonda nga buli kyonna kisinga kinnaakyo olaba ne mu bannabbi mulimu abakola ki ne mu bwonoonefu era mulimu abasinga Farao tojja mugereza na Abu Lahabi ntegerekese Abu Lahabi mubi nejoza mwekale nani ne Firauna hakati mu bulungi mulimu tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd mubawaka mulimu Katonda yakola ki hakati ne mu bantu Katonda mulimu yasukkulumya kati ffe abasajja yatusukkulumya kubanga ffe n'atuwa eddaala tolina lwolwala tetuwali okimanyiddwa nti olwaleero oli mulwadde olwaleero oli mu periods oli nobeera nga oli mulamu kakati obulamu obwo what are you going to do ebanga zaka kuwaayo wabima anfaqu min amwalihim n'okuba nti bebalabirira family bebalabira ki family kati bw'otalabirira family yo era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadisi ya Muslim nti kimalira omuntu okufuna ezambi bw'agaana okulabirira abo baateeka okukola ki okulabirira era Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba weesookeko weerabirire. The question is who is supposed to look after yourself? You. Siba kiri ekyo tukikirizanyako yagamba oluvannyuma mukyalawo oluvannyuma abaana bo oluvannyuma abaddako exactly ekirala basahaba bonna bakitegeera batya n'abakyala kuva dda bwe bakitegeera. Abdullah ibn Masud yalina mukyala we Zainab nga nagaga naye Abdullah ibn Masud olaba sahaba awakanya sahaba munne mu hadisi. Abdullah ibn Masud bwagenda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nawulirayo hadisi egamba nti omukyala afuna empeera saddaaka yonna gy'abaawa ne bw'aba asaddaakiddaani ba bwe yagenda n'agisomesa mukyalawo omukyala n'aga nti byonna mbikiriza okuggyako ye hadisi n'agenda n'agyebuuliza Nabbi naye nga mumanyi nti Zainabu yakonkona ne bamugamba nti Zainabu azze n'abuuza ayu Zayanib Zainabu ki wanga bamanyiddwa abagagga bali babiri n'alyoka abagamba n'omugamba nti Zaid mutaani wa Abdullah ibn Masud mukyala wa Abdullah ibn Masud najja n'ambuuza nti gw'ogambye Abdullah nti bwe musaddaakira saddaaka etuuka basaddaakira musaddaakira. Nabbi n'aseka n'amanya nti Abdullah yagenze n'akola ki n'akola ddaawa afune n'amuga ye n'addayo n'alyoka amuwa. Kati kimanyiddwa mu bubumbwa bw'omukazi nti bawa muwe kakati ezonna eyenna yeddiini hadisi mugirabye aya mugirabye n'embeera etulaga nti abakazi balina kubawa essente zaabwe tezirina kuvaayo kubanga omukazi bw'anaakuwa essente kyekiddirira kukulangira okulangira kubaawo ne Katonda waliwo bwe yalangira ne Katonda waliwo yakola ki bwe yalangira ng'ate alangira Nabbi nti alam yajidka yatiman fa awa hana bwega nti iye oba Katonda anvuddemu bwe bambuuza ebibuuzo n'atagaa insha Allah ne bitadda aga nti oba Katonda anvuddemu n'amugaa
ogambe nti akuvuddemu kati nti alam yajidika yatiman fa awa. Naye wallahi yamulangira era ekyaluma nabbi nti wawajadaka ailan fa agna mama sanga ngaolimu abu nagagawaza ako kaluma nabbi nako. Kakati abakyala mumujjawo nti esente zaabwe muzaagala mumbulire omukijjana wadde wamu nze wenzija mu busiraamu bwonna nti esente zaabwe tetuziri kujjako ng'aleese nakutonera abeera ne sente alina esente ate oba n'okusikaasika yasikira taata we balina esente abakazi ate bakatonda yabawe esente nekumugabo balinako. Osimbye essira ku musajja okulabirira omukazi olinaga nti mimbabi awula okulabirira abaana ye bazaala. Ate bw'aba alabirira omukazi omwana wa banne butya bw'atalabirira abaana be bazadde mukazi oyo alabirira mwana wa banne ng'alema okulabirira ababe. Kyo tukyogera nako. Kiki kye mwagala ennyo nti omukazi mulye ku ssente z'abakazi? Kiki kye mwagala? La ilaha illallah. Nabagamba nti ekintu ekyo kyennyini kye mugamba nti omukazi ayambeko ewaka bwe mukivuunula kijja kubatama. Okuyamba kitegeeza nti oli kateeyamba gwe gwe bayamba. Kibi mukyogera temukimanyi ti omukazi ayambako. Okuyamba kitegeeza oli kateeyamba. Bingi kateeyamba kitegeeza nti oli mulema oliwa olinga kigamba nti omukazi bwaba mugiza akole bwaba kukinajona kyakoze ate akubanga kikoze nga kikoze namubba. Omukazi okukola tibikwatagana ate nakuyamba wakaawo. Era kyokola bw'oba oyagala amaka ago gatambule bwakigula kimuwe zimusasule zimuwe. Ate oba akusinza ebbeeyi oba wasobya mu kuwasa naye bw'okimuddiza. Baganda bange okubyogera ebyo nze mbabuulira nga njagala nti amaka okutereera wateekwa okubeerawo alina order. Alina order ya providinga. Olwa Katonda yasigaza orders zonna kubanga yakola ki? Yatuprovidingira. Naye bwe twagala era kyobola bagamba munyiiza nnyo mbagabira ne mwebaza omulala. Olaba akantu ako. Kakati omukazi bw'anaagula abaana beebazaani? Naye olowooza abakusigala akyakuwa ekitiibwa? Omuntu gwe wayambye tabeera na kitiibwa kubanga okumuyamba kitegeeza kumala kumumalamu kitiibwa. Oyamba otya? Nabbi yayogera hadiisi eno mugitunuulire. Kitegeeza nti atadde wansi omukono wa wansi n'agamba nti alyadul ulya, omukono ogw'owaggulu ogugaba gusinga ogw'owansi ogutwala. Kakati gwe omusajja obeere wansi omukazi ng'ali waggulu. Olwo aya esigalawo nti arrijaal qawwamuna ala nisa. Atwagala Islamic view. Kati ku Sande oyagala kutusomesa tulye sente z'abakyala tujje nga twetegese.
eyo ffenna twadijastinga tugambye eitha nga kirabo obanga oli masikiini n'akusaddaakira tukayita etya tumuyite tutya ekitalimu amasikiini nga tetumusaddaakira ate basaddaakira atali masikiini innama sadakaatu walmasakin kati abeera ibuni sabiri ki omusajja ewaka nga ali wuwe ayinza okubeera ibuni sabiri kale inshallah ku sande ejja angootule wano tusomese nti omuziraamu omusajja eyo sisobola gyetikka era togimpa jangu ogiwa abasiraamu nga ggwe sisobola irimu yange irimu entuufu kwe kumanya kyotasobola kati mba nnyina irimu ey'obutamanya oy'okumanya kye sisobola kwetikka irimu egamba nti nsobola okunnyonnyola abantu nti omukazi asaana alabirira ewaka kati seeka ajja kujja atubuulire naye tumubuuze naam bilmaruf but the father of the child shall bear the cost of the mother's food and the clothing on a reasonable basis. Aya elimu surat al-Baqara aya 2:3. ati kyebasabe ekyo tafsiri oginnyonnyola oboja naye okireeterako ekibuzo ekirala ekyabuuziddwa nga kiri ku islamic ruling on cloning abaddu okwata seere nogigattanika ngawuzaamu abaana oyinza okugamba nti nze njagala abaana 8 basaba omuntu 8 kati nebakwata seere ne bajawulamu n'ofuna abalenzi 8 tekirina buzibu tekirina buzibu nga bobeera nga gwoyo omusajja omu tekirina buzibu tekirina buzibu kubanga tajja kusobola kubafunira mu lubuto anti nga bakikola koga azulonga nga tibagassema ki ganjawulo taleese mukazi wa bweru kikkirizibwa naam insha allah naam المال والعرض وإنما لكن الغنى غنى النفس bwe ntambula yange ogimanyi nti nno tujogerako otya mu kutwagazisa nnyo ssente kuzikola tukkirize nti ntuufu tugiddemu omanyi buli kintu kyonna nekitaba kituufu you have to have the answer singa kibadde kituufu oleka benefit of the what doubt kati nzikiriza nti ntuufu egamba etya sekantale ginsomere صحيح البخاري أجاب النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس bikwataganira wa neno kubanga hadisi egamba
nti temulowoozanga nti obugagga buli mu bubokka bwakubeera n'amaali nnyingi. Obugagga ntegerekese hadisi ntuufu ga nti obugagga si bumu nti kubeera onde n'amaali nnyingi. Waliyo n'obugagga obwaki obw'omwoyo. Laisa kikategeeza laisa alghina an kathrati al-arab. Obugagga si buli bumu bwakubeera nti oyinjwaza emaali yoka, walakin alghina obugagga obutuufu obumala ghina nafsi, kubanga buli obw'essente tebuggwayo tebumala, osigala olulunkana. Ntegerekese kakati bw'osigala olulunkana kyola nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugaa nti omwana Adamu abantu babiri tebakkuta, anoonya irimu n'anoonya enki, tebuggwayo bwo, buno bwo buggwayo. Ghina nafsi eggwayo yeeriwa ghina nafsi okubeera n'omutima ogutebenkera nti sijja kutwala kitali kyange, ekitali kyange si kyani, si kyange. Kati ghina nafsi temutegeeramu ga nti nze mbivuddeko akastanze akatono kammala, si kyo bategeeza. Ghina nafsi tegeeza obutalulunkanira bitali bibyo. Nze bwe nti hadisi bwe ntegeera. Kati wali buli bugagga bwaki bwa mutima nti sirulunkanira kitali kyange, naye kyange Katonda kye yampa ntegeera ntya nti si kyange, kasita nkinoonya nikigaana nga ntegeera nti ekyo si kyani, kati sijja kgenda mu haramu. Anti kasita nkola ndeeta kyetuyita okuteekawo ensonga zaakyo, koze zaakyo, ninkola ekintu nsuubudde ntaddewo edduuka egwa nti ebyobusuubuzi sibitegeera nga ngenda mu byobulimi, kino ntegedde nti kiganye. Anti riziki Katonda yagitonda, ate munziza mu maali. Katonda yatuwa tools za riziki n'atatubuulira we ziggula. Ntegerekese Katonda yatuwa ebiggula ebisumuluzo bya riziki n'atatulaga nnyumba gyeri na mulyango gye guli. Kakati gwokwata ebisumuluzo n'ogenda oteeka wano, bw'olaba nga tikigudde onojala nga kigulawo ng'ogenda ewalala ng'oggula, oyinza okesa nti n'oggula wano nikigaana, n'oggula muno omulimu nikigaana, ogenda okulaba nga ofunye mulimu omulala after 10 years ng'oggyemu ebyenfuna. Kati nabbi yali atugamba nti temulowooza nti mujja kwawula ebintu bino mumaleko nga mulowooza nti obugagga kubeera ng'olina ssente zokka naye n'osigala era kyobulaba nti Katonda baatawadde ate bugagga bwa mwoyo. Omusanga nga musajja mugagga naye nga yabba ente y'omwavu. Omusajja nga mugagga wallahi lazimu alina mailo and miles, n'omuwulira ng'atemaganye n'omuntu olw'olusalosalo, ng'ate yoyo omugagga yali mu nsobi. Mukitegedde nabbi kye yali ategeeza nti obugagga si kuŋŋaanya bino byonna omutima ate gwo n'otagukusa. Kirungi okole bino nga n'omutima bw'ogukusa nga bw'obituuma wano, bw'otuuma wano nga nawo otuumawooko wano, kwegamba bitambule bibiri osobole okweyagalira mu bugagga bwo. Birina kwegatta bibiri. Yes, era kyova olaba Katonda olw'okuba akimanyi nti ekimu kitubula, ebitubeezaawo yabikola nga bivunda ebisinga. Olowooza ku lwaki biologically Katonda atonda emmere ng'evunda? Tojja gitereka kiseera. Bagagga baali giterese nga batereka gold. Sajja akwata essente n'azigulamu emmotoka n'agiteeka mu garage $5 million. Emmotoka yange ebeere. N'akwata essente n'azissa mu seefu mu banka ne zibeereyo. Naye tayinza kukwata ttooke. Era mu kalantiina abantu badde ng'akasente akakwata naye ng'ettooka aligaba. Ligenda kwengera. Ate bw'asala waalitereke limukosese nga firiigi. Omusanyalaze gagenda. Ate alyejjako Katonda n'ateekawo ng'ebimu bivunda. Tosobola bitereka. Kati
obugagga bw'omutima bwe butalunkanira kantu katali kako mu bumpimpi butalunkana kulya haramu. Nabbi kyali atutegeeza temulunkanira kukuŋŋaanya bino byokka naye nga mubijje mu haramu. Nti laisa alghina an kathrati alarab, si isho kuŋŋaanya ebingi, lakini alghina ghina nafsi. Yali tanenya, wabula nti omuntu kirungi n'omutima gwo kola ki, kubanga ne bw'onaakuŋŋaanya ebingi ng'omutima gwo omutima togukusa, wallahi ojja kulaba nga atabirina, olina ente obba enjiibwa y'omuntu. Era kyobula ne mu byonna bwe tubeera, sa omusajja ng'alina abakyala bana n'areepinga embizi y'omuntu teyekusa. Noso omusajja mukulu n'akwana akaana akazze ne bawala bawaka ng'alina amaka mulimu omukyala mulimu abakyala teyekusa. Kati obutabeera na mutima gukuta ekyo kibi, tetukyagala. Kivula amagani twagala emaali enki ennungi. Kibaali bategeeza tebategeeza nti tetukuŋŋaanya maali nyingi, wabula tetugijja mu haramu. Emigaso gy'emmaali tuyinza gifuna, waliwo emigaso y'emmaali gyekola nga tugera gifuna n'obugagga bwa mutima. Gambanga ng'okusaddaaka okungi okusaddaaka toyinza kusaddaaka nga tuli mugagga wa mutima. Toyinza kusaddaaka nga omutima si mugagga. Atayina mutima mugagga aba mukodo. Anti aba alaba bwakugabira 10 ziggwawo, agenda kusigala nga talina. Kati nabbi yagamba ati omutima gukutoga ati bawe. Toyinza kusaddaaka nga omutima gwo si tegwekusa, kubanga teri ssente zikulema kutereka. Ate teri ssente zotayinza kufuna kyozikolamu. Buli ssente yonna omuntu asobola okukola ki, okufuna kyagikolamu. Nti olwanjagala genda mbeere mu Bulaaya omwezi mulamba, naga nti akanziteeke ku ssomero nzimbe omuzikiti, ekitwagala amalako akuta neyekusa nti kino kankikolerera nzirize Katonda ganaalabanga kankijjeko. Olina kumala kukusa muki mutima. Nabbi kyava atugamba temusuubira mu kuŋŋaanya bino byokka nti ye ishu, n'omutima mugukole ki, mugukuse. Seyinza obutakugasa, tekugasiza ddala, kubanga tojja gifunamu akhira. Exactly. Anti bwowekodowalira okulema ogenda okukola hijja n'olemwa n'okusaddaaka olwo oba wekodowalira, olemye okuyamba abanaku oba wekodowalidde, kubanga emaali entuufu yeeyo gy'olidde neggwawo, yeeyo gy'oyambadde neeyiruka, yeeyo gy'osaddaase n'otereka owa Allah. Kakati omuntu bwakodowala ennyo atuuka n'okubanga teyeefaako. Kakuwe Isa yali musajja mukodo, n'atuuka ku kiseera Isa bun Ambasa, Isa ali musajja mukodo, yatuuka ku kiseera ekiro omuliro gw'abaliraanwa ne guzikira. Bagenda okulaba ye ne famire ye ng'omuliro gubakumye wano, ate baliraanwa gwe bakola ki, gwe balabisa. Kutuusa Isa bwe yagamba mukyala we nti guzikize, yagamba mukyala zikiza omuliro, banneiba tebakola ki, tebalekogamba. Banneiba bw'okuba wano omuliro ekiro, banneiba abali wali layiti ebakola ki, ebatuukako. Yagamba nti guzikize. Abaana olw'okuba ndi bazaalibwa mukodo, nyaabwe mukodo ne taata mukodo, ne bagamba nyaabwe naye toyiwaamu mazzi, fukamu lufusi, urinate, amazzi galeme kugenda. Omukazi bwe yagenda okufuuyisa mu muliro, Isa n'amugamba nti la tabulina illa bimiqdaari, era fuka doti kuga tota nnyo todingudda musulo.
nti la tabulina illa bimiqdar era ne mukufuuyisa mpola mpola tolamu adamu ntuga nti yaktulu isa ala nafsihi isa yali mukodo ng'atuuka n'okwekodowalira naga nti walau yastatiu litaktiri obukodo gwe senga yali asobola tanafasa mimanharin wahidi yali badde asizana mu kituli kya nnyindo kimu kagamba alaba empewo omuka okufulumira wano guba gugenda nnyo n'akwatanga ku kino assa so omukodo asobola okwekodowalira isa bw'atula ne wambasa mu adabu naye kati back to the point omukodo asooka kwekodowalira bw'otakola mirimu gya Allah oba weekodowalidde kubanga egya Allah ate gye gibeera egijjo kati nabbi Saava atugamba temulowooza nti mujja kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya nki nsimbi bwebayita obugagga naye n'obugagga twagala n'obwaki osobole okubigatta kati bw'obeera n'ekimu oba olinga muntu alina kugulu kumu toyinza kubalansinga ntegerekese byetaagisa byombi biki bibiri naam hadisi etegerekese naam insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.